n'oluvannyuma lw'okuwumulamu tukomyewo nze Jamila okyalaba emikolo n'embaga no ku Bukedde TV mukwano nyongera okujjukiza gwe yakatweyungako abadde eyo nga ssaawa esooka ekuyiseko nti bw'oba oyagala omukolo gw'okulabika obulungi bw'oba oyagala omukolo gw'okuvaayo obulungi TV eryemu Bukedde TV ffe tukuwaanira omugole bizinesi tukuba abantu mu maaso wamma ne bagimanya tuwa omukolo mukwano wokukwatira ku CD oyagala tugulage gireete oyinaeyo gy'oli gy'ogenda okolera omukolo naye ng'oyagala tutuukayo mukwano jangu obuukinge wano ebifo bikyaliyo obudde bukyaliyo tusobole okubeera nga tukulagira ate omukolo gwo ketandike n'omukolo gw'omumbejja naye atulabe ye ate kyamutambulira kitya ne Ken ngamba sweetheart we oh yeah banirizaako nnyo olabye baffe abalungi puroguramu ya mikolo nambaga era nga tuli wano enateete mu maka gw'omulangira Kimerwa Joseph bw'atyo ng'ate agenda kubeera ng'afuna omwana omulala oba muwala we bambi omumbejja Josephine amuleetedde omuko njagala olabe buli kimu kyonna njagala olabe entimba abantu bano bagezezaako okujja kye bayita entimba bwe twogera ku ntimba abantu b'ennateete batimbye bambi batadde mu roses eza baby pink ne bateekamu ne ka light green akatonotono saako ne ka orange bana ekidala kirabise bulungi bulijjo ntera okwogera ku butebe obwa single chair era nga buno nno bwajjidde mu design ez'enjawulo kakati design eno yo yasusse anti eringa melamine eringa glass waggulu naye nga tebe obutebe bwaffe kati obukutte ensangi zino gweyagala okutegeka omukolo buveyo bulungi kozesa nnyo obutebe buno naddala ku side ate eyaba kuba nabiwaka newazina entebe zaffe eza bulijjo eza plastic kijja kubeera ko obutebe bugira mu kala eya silver saako ne kala eya gold kale bambi batimbye bulungi nnyo buli kimu kiri tukyali mu maka g'omulangira Kimerwa naye leero ndabye abalangira n'abambejja naye ng'ate tulina omuzaana bannange omuzaana nga muto nnyo omuzaana alabika bulungi omuzaana anyiridde basaana kuyita mu mbejja kuba bannange kaka mbususse webale kusiima kulusanze oti olunaku ndusanze bulungi olunaku lumbeeredde lulungi nnyo olunaku lunsanyusizza olw'omwana wange Josephine okutuleetera omwami waamu tulage era ndi musanyufu nnyo ddala wandyetaaza okubeera nga koppako gubi olaba ebikutambuza bulungi mu bufumbo okusookera ddala Katonda ndi mukyala mwegayirizi bw'anankoppako okwegayirira ajja kuwangula byonna ekyokubiri ndi mukyala mugumiikiriza era yakimanyi bw'anaatwala obugumiikiriza bwange n'ebintu obikwata empola ajja kuwangula muzaana yansanya gwe muzaana ani amanya gange nze muzaana Teddy Kimera neyansanya okay toyanza naffe toyanza egendo z'omuzaana omulabye ebiseera ebisinga bamaama abaana mubeere kyakulabirako nnyo eri abaana bammwe kakati Jose maama mukoppeko okubeera ng'oli mwegayirizi saako n'obugumiikiriza ojja kubeera ng'obufumbo bwo obutambuza ddala bulungi nammwe abaana abasuubira okubeera nga muleeta ate baana bannammwe eka okubeera nga babazaala ekyali Bukedde TV puroguramu ya mikolo n'embaga tuli mu maka g'omulangira Kimerwa tubagala nnyo temuvaawo senge yateeseteese omugole muli mpulira essanyu ku lw'omwana wange Josephine ng'afuuse agenda okufuuka ensonga ye obukodyo ateeka ebbuteeka wa singa ebbuteeka wa nnyo ng'afumba n'okubuteeka mu musajja kubanga ffe tuli bafumbi ye sande esembayo gy'omusibirira omwana wange Josephine luwedde musabira abeere mukkakkamu ajja kuwangula nga naffe basenga be kubanga tufumbye emyaka egiwera nga 5 obwedda twogera ku mulangira Kimerwa munaye gano ge makage era nga kati saabwa zino ye taata w'omugole afuuse ensonga olunaku olwalo yateredde dda era abalangira babalangira bannange alabise bulungi ayambadde ng'Obuganda bwe bugamba essanyu lyonna buli kimu ekimuliko kya bulangira bwereere omulangira obuliro otya omulangira mpulira essanyu lingi nnyo nnyo olunaku lwaleero lwa byafaayo
olw'omumbejja Luwedde Josephine kulaba nga alese mwana munne gwe yasiima Mukama gwe yamuteekerateekera mu bulamu bwe. Kakati olunaku luno kiki ekisinza okukusanyusa gwe ng'omulangira? Olunaku lwa leero ekiyinza okunsanyusa nkoze bulungi. Omwana oyo mu bulamu bwange tantawaanyizaako andaze essanyu lingi n'okutuusa kati era ly'essanyu lyendiko. Era Mukama Katonda eddala lino lyatuuseeko ndi musanyufu nnyo kubanga omwana kyankoze kirungi yasoma emisomo n'agimaliriza bulungi mu University Makerere. Mbaagaliza obufumbo obutukuvu. Kale bambi. Abako olwatuuse abatonotono ne bayisibwawo butereevu mpaka mu nnyumba okusooka okuzaalibwa. Tusanyuse nnyo okubalaba mukkalire. Katonda yeebale yeebale nnyo, Katonda yeebale yeebale, njakumwebazanga emirembe gyonna, njakumwebazanga obuteddisa. Tusanyuse okubalaba basebo. Kale ye basebo. Yadde nnyo basebo. Yadde abalangi. Nyumuje basebo. Nyumuje basebo. Kuliko amakubo. Gayise. Weewaawo. Okubalaba nnyo. Yadde nnyo. Eradde nnyo basebo nsibye mutya basebo tugayise era mu kigango mbayamu abalangira n'ababejja otyo yanjulira abalangira n'abambejja wamu n'abazaana abalangira abambejja ono yono gwe nabagamba olunaku olwaleero nti alijja wano naye mugenyi wange ono gwe nalonze mu banki wagamba nti onyini mutalo yalikweteka kanakoze w'omukwano laavu njagala nkuwaye kanakoze nze ne taata kamugambe leero njagala nkusuuze kanakoze w'omukwano bano olwaliro nkuzadde maka gano omwana mu maka gano n'okwegazaanya na tuwakyali tusibu. kati nyimba koko nnyo nga bwe nfuluma mu mulyango gwa mama genze kusiba na mpombo manzifumbira omulungi eyansima. Kakati saawa zino njagala mbeere nga mbatuusaako ate omwana omulala azaaliddwa mu maka ag'abalangira saako n'abambejja naye baŋŋambye yafuuse mulangira kuba aboobedde okufa obufi anyumye oyinza okugamba ate naye mulangira naye katubuuzeeko muko oli otya munnange? Gye ndi nnyabo. Oli bulungi? Ndi bulungi. Kasita ntuuse ndi bulungi. Agamba kasita bamaze okunza. Very happy. Yeah. Oda nalinze dde oluzungu naye kyekyo. Kakati omwana tono omulangira omusanga wa? Omumbejja Luwedde. Well, twa meetinga Makerere ne tukwatagana ye nnyabo. Naye kati nga womanyi omuntu w'empisa ogenda omulaba nga omusitadinga nentwala time yange nenzuula nga ye muntu omutuufu gwe nina oba naye ne musaba tubeere ba mukwano okusingako everyday friendship paka lwe lunaku luno lwe tutuuse wano. Musanze otya? Well, Luwedde mukyala wa mpisa. Biki byalina okumanya okuva gy'oli? Well, kyalina omumanya okuva gye ndi nti nga 22 December
tugenda kwambuka kasozi Lubaga era batugatte mu bufumbo obutukuvu, and thereafter we shall enjoy life thereafter forever. I'll be with her, I'll love her. Nsuubiza okuba omusajja naye gwe yagala okuba naye. Nsaba era naye abeere mukyala gwe njagala okusigala naye mirembe n'emirembe.